Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale awamu ne Masekati byafunyeeyo enkuba wabula nga Masaka yasinze okufuna enkuba ennyingi ewera nnya n'obutundu 3. Bwe tutunya ku kifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba awamu n'ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale byabadde bikwatiridde ebire ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate nga bwe kakubaakubamu. Nga bwe tutunyako ku ekyo ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kyo kiraga nga sserwandula mpewo ebbiri omuli St Helena awamu ne Mascaline zeeyongedde amaanyi nga kino kiviiddeko omukubo gw'enkuba okusenvula ne gusaasaanira mu masekkati ga Ssemazinga Africa ng'omwo mwotwalidde n'eggwanga lyaffe era nga kino kiba nga kituwaayo ku ssuubi ery'okufunayo ku nkuba mu maaso awo. Gwasuubira okutambulako olunaku olw'Essande mu biseera eby'okumakya ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira akasana okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu okuggyako ebitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yo tusuubira okufunayo oluwandaggirize ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu okuggyako mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira okufunayo oluwandaggirize nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu nsozi ez'e Kabaale tuyisuubira okubeera ku degrees 25 ate ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 28 olwo yo mu bukiikakkono ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 33. Bwe tutunyako ku bibuga ebimu ebyebunaayira mu Lagos, Nairobi, Johannesburg awamu ne mu Rio de Janeiro tusuubira enkuba okutonnya wabula ng'eyo enaatonnya mu Lagos tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu ate ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu wabula nga mu nsi za Bulaaya yo obunnyogovu bukyaliyo bungi ddala era nga ebbugumu likyali wansi ddala awo no gwe asuubira okutambulako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo sula bulungi.